EBISESA ku ABS television. Taligwayo. Kako ekiriwo kiriwo ekiti bino byoddamu kaaba ngu tolina mirimu tolina atola bakati viper wonyana oluyimba abeerawo comedy night wa Friday kati njagala nenfuna akasente akanagenda nina omulimu gwe nakufunidde naye omulimu guno gwetaagamu ebintu byekizungu bingi osobola okukuba ekkooti kuba omulimu guno nyinigo ayagala omukozi ng'akuba ekkooti ayagala omukozi ng'akuba ekkooti ekyo olanga twagalaza sente nga kiyinza okunena ekyo okusobola nze sina buzibu ebisati bino osobola okukuba amakooti gwe nze sina buzibu gwe ndagira bulabirizi tuguli wano oba guli waliwo ekikomere kiri awo waliwo omunda mulimu woofiisi awo oyise kugunja ku mapeera awo ndabawo woofiisi awo nemakinga sure bulijjo naba abantu abali wamaawo bali bagundi bw'oba ogenzeeyo makinga sure genda ng'okuba eki ng'okuba ekkooti kuba oli omusajja ayagala akozesa abakozi abakuba amakooti agaba sente nyingi nze bonna bakukiiseemu ojja kumpe naye kino kyerabire kale kale musajja banna Owange gwe Chichi oli mulalu siri mulalu kakoko sitibanga komulalu chichi nze ndi wa mutawaana nnyo kotizi gwe nina kotizi biki byokola kuba kooti okola ki ekyo mukama wange mbadde zisaba mulimu wano kati ojja osaba mulimu ate ojja okuba kooti bangambye okusaba wano omulimu gwe weetaaga bantu bakubiba amakooti nga ate sikuba kooti zokka mukama wange n'empale nzikuba n'essaati nzikuba ndowooza omulimu ngufunye olaba oyo mumugye sikuba na kooti zokka n'empale nzikuba kica EBISESA ku ABS television. Taligwayo.